Abaziise Queen mwebale kuziikira ku BBS TV. Mwabirabye live. Lydia, nawe weebale nnyo, weebale okunjagala. Oh my God, thank you. I appreciate the love. Neyanziza nnyo sweet. Ekizibu nga mujjako. Baby Aisha, you girl, I want to. Okay, thank you. Kawoya. Wow. Kawoya Bashir, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Diana, ugamba ki? Ndi bulungi oli otya Bashir? Oh, ndi fine. Wow, tumanyi wekiwulikika kuba nga njogera naawe. Nga neyanziza mukwano nga neesiimye. Nange kiwulikika bulungi okuba nga njogera ne Bashir. Ugamba otya? I'm good. No, you just know. I'm so happy. I'm so happy to talk to you. I'm good. No problem. We're just trying. Germany, obeera wennyini. Which area? Berlin. Okay. Walungi, wabi, bitambula bitya that side? Mpola. Mamulungi. That's nice. Amina. Akiki wawasa? Ulinda. And I'm so happy. I'm happy as well to talk to you, Akiki. I'm happy. Thanks for the love and support. Okay, thank you. Nawala okubuzeeko. Ngeraki ng'oziraba wekka? Onfunamu ekyokuyiga ndowooza. Naye mulimu waliwo ebyetaagisa okutunula ennyo enkalirizo osobole okuggyamu kankuma. Naawe okirabye? Naye nowandeka? Yes, kale bambi neyanziza ndowooza kankulekera abalala tunaddamu. Kale bambi neyanziza okumbuuzaako dya. Kale mukwano. Okay. So guys, kirabika ngenda kukoma kwabo bambi munsaasire. Nandikumye kwabo because kasukali yagenda tandika, kasukali yali kusaawa 5 zennyini. Mutandike kasukali. Tugenda katandika. Hafswa Namugabi, how are you, Hafswa? I'm fine, dear. Hello. Yes, Hafswa. Nice to meet you. I love you. Thank you so much for the love. Even one thing actually Uganda Najai Makindi just to meet you. Yes, I've a chance. Makindi kuduka ali yange? No, wali kundiza romantic. Ziri salam. Gamba offices? Yes. Makindi salama? No. You inspire me a lot. Thank you so much. I appreciate. You inspire me. I wish I can join a romantic, but I don't know. I think what you buy. I'm coming back to Uganda. Okay, ojja kuddayo ku offices wagenda wennyini oyogereko and you see how best they can help you. Okay, thank you, dear. Kale. Love you so much. Thank you so much. Omanyi ky'ogenda okukola? Kikyemba nkola. Ojja kutuula ne hafi muteese ka package kendireeta nga nva Dubai oba ndibajja wasimanyi. Ate onootusobola nti okutumya bye twagala? Nze kati eyo gundi eyo eki homework wammwe. Kale tweyanziza nja mugamba. Kawesi has joined as well. Yo, omwana mpise Daaya wangi. Wangi? Hello. Yes, hafi kankusiibule sweet. Naye neyanziza okukuzaako. Kale dear, webale nnyo. Okay, dear. Thank you so much. Yes, so right now ndaba ku Kawesi. BBS TV. Kawesi. Netusaba obuyimba. Wanyana no.
Nkwagala nnyo Diana wange. Daya. Mama Afswa yanziza. Oline Mama Afswa. Kawesi. Kawesi alabika network emusumbuwa. Kawesi komawo wano Mike. Kawesi alabika network emusumbuwa bannange. Fifis Madiva. Hello mama wange Nabatanzi. Erinnya ly'okozesa wano. Okay. Maria neyanziza. Kawesi munnange alabika network emusumbye. King Moze. Dena wange omubwati. Nze ndiwuwo. Wachikakasa ndiwuwo. Jujuni Entertainment. Hello, sweetheart. Shadia, dear, I want to join your WhatsApp group. My WhatsApp group, I think on the next live, ngenda kuba sure. I have to check, and this is the phone I have to use to check. Nice, sure. Waliwo amisha kwali kuneno ku TikTok yandibadde akuyambako. Kawesi ayuba? Kawesi network yombi mukwano. Ngeza kukwogera nawe nega. Kati nkulira bulungi. Ogamba otya kikwano? Ndi bulungi kikwano. Ogamba otya? Anabugenda kunjigiriza obugambo. Timba Nyarwanda kwe tuli nkuba amasimu mu show yonze golaba ne mpuliranga Timba Nyarwanda mwebale bannange mwebale nnyo. Ne Mama Afswa mundabira Timba Nyarwanda yonna bono bandabira mbagala nnyo. Mama Afswa nalabika kwali manyina ya joininze TikTok wa. Tannabiga. Naye joininze TikTok kyete tukola okimanyi gwe. Buli omu munnange for some reason people joining TikTok. Mukwano gyali. Kwali. Gasinna mulawo. Kwali nnyo. Mundabira Mama Afswa bakolida naye ntumiddeko mukwano. Mama Afswa kwoli jangu muwereze. Ngenda mukasukali, it's about to start. Nokujako wiga do some makeup and then. Niko request okuyingira waonako kazibu. Mukwano mama kwali lwakuba abantu bangi. Mama Afswa mwanyoko Kawesi Mike akunoonya wano. Lwakuba n'okusindika request wano. Wano Takia makeup. Then I wanna become your makeup artist. Is possible? Neyanziza munnange webale nnyo. Neka Kawesi lwakinze sikulaba. Wenolinga kyakulya eriiso liringa ttaala. Anko okoze otya. Abawala abalinga gwe Kampala wano tubabalira ku ngalo. Anko yagala gaba mbuzi sawa zito. Mike. Anange Kawesi nze muko. Kwano akayindo linga Abanyarwanda fefe nyini. Kawesi nze muko. Owaye Kawesi. Thank you. Bana mwe no kubabula yoza kugandwa katika mbaleke. Nino gendo kola. Shegenda tandike yakasukali. Kawesi bera ko kasukali live ogirabe. Teako TV yo anto neba kolaba kasukali. Yakusanyise konda badduka. Kawesi muleko bagaba mbuzi agigabe. Muleke. Kansa echapa chiba mmanya marungu. Kansa kirizo kukyusa echapa. Katonda naye muzibu. Notandaba walirabye ku lulenzi olulungi olumyufu olulina ennyindi ensongovu eringa ya ddaaya amaaso munnange sikulaba. Kyokka lwe biganya okulabika wano kyokka abalala bandaba abula sitaani naye alina effujjo. Abalala bakulaba olimba. Lost connection. Diana Kawesa ayidde ali mu flampeni. Anji. Abulako kuliibwa. Every day kasukali kabera live yes on no kabera live on Facebook. Kawesi nze muko. Nzenga ba. Yeah, no kuko bwewadde. Ate munange. Wanji. Bagamba tewali mbwa nsiru kulumbe lwente. Oli muko kituufu wakati gonda baawo. We tunula ku nyindo yango tunule ku ya Diana. Kati awo tojja kubuuza akasukali nze nkabeererako ddala nnyo.
bana mwe kambaddukeko wano, let me go. Nina okukola kasukali, then ekirala njagala nkoleko Facebook live. Facebook yange bambi yabula yayononekamu, yafunamu ebizibu, so I made a new Facebook account, so kwengendo ogenda for just a few minutes. After that, nkolea kasukali. So I have to say goodbye to you, but thank you so much for the love and support. Mwebale okunjagala, nchaliko wanoneka wesi nenu wanu, mwebale nyo bambi mkwano gwa batayisemu munsonyiwe. The next time I come here, I have to make sure that nino obudde obumala tunyumye bulungi nnyo. Ababaddeko nga mulaba, abadde mu Kamoli, n'ababaddeko live abakomentinga, mwena mbebaza abali mu Facebook accounts. Yo. Wali tuyagala kola ki? Kawesi, ogambye wali tuyagala kola ki? Agambye wali tuyagala oveeko. Nina okukola bannange. Ate saagala oveeko, ate nno nkubulire ddala n'ebintu bya Katonda bizibu. Nakuloose ng'oli ku live wano. Ngenza okulaba ng'ate era ndi naawe ku live nkufunye. Diana watuuse awe. Munyarwanda olimbyemu kaakati awo. Ebintu by'okulota banno si birungi. Gwe Munyarwanda muleke kansito omukowendi. Ate nkirinamu obuzibu. Munyarwanda mbu yandoose. Mulabe. Tujja bituuzaamu wano ku mmeeza. Nabadde ndi awo. Akyusizeewo ekyapa. Kyokka mbadde ndi awo ntagala ku TikTok yange nga ngwa ku mwana muwala Diana Nabatanzi n'engwe eddalu ne ŋŋamba yono gwe naloose. Ebyaddala nno nabiroose nze gw'olaba Katonda yankiikidde mu kiro kyange leero. Bagambe eyando. Nakuloose ndaba nno gundi Wanya nampereza message nanga nkugambye nti akutumidde. Wanya Joyce bambi bambi neyanziza nnyo. Omanyi TikTok eno abantu babeerako tubaako mu magezi. Mubangako nkirabye mubangako abampadde flower. Mama Afswa yandabanga nga bwagenda n'alaba mwanyinaze bannange wayingidde TikTok nange kankukimeyo nange wadde ndi mukadde kaneesowoleyo nange kanjibeereko nagenda okulaba nga ndeetedde omuliro ne ŋŋamba banange ak'obukadde sinze okwogedde bana mwe bye kambaddeko kale bambi mubeere bulungi mbaga tweyanziza tweyanzega.